ekiri mu ddwaliro Dr. Jose Chameleone yabadde nga yatuuseeyo dda munnange ate okubeera ng'aceekinga ku muganda we Weasel Manizo. Bye ngenda okubeera nga nkubulyako kaawo omukyala Sandra Teta mukyala we munnange wulira nno ate bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate nga King Saha yatuuse dda munnange ate wali mu Netherlands okubeera ng'agenda kubeera ng'ayolekera munnange ate mu Boston. Byengenda okubeera nga nkulagako ko maaso awo kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kosa tuno kusubscribinga kasita obeera nga tonaba bambita Geminati sinza ku Geminati Yugi kansooke nkutegeezeko ko ekiri wali mu ddwaliro munnange nga bw'ogezaako okulaba. By the way information eno nayo nno ebadde etambula wali Weasel Manizo nga akyali mu ddwaliro okubeera nga agenda kubeera nga alongosebwa okugulu kwe okwa ddyo esayidi eyo mu ddwaliro wali era nga Weasel okutwaliza wamu avuddeyo ku wali n'assa ekiwandiiko n'agamba nti no mwebale kubeera nga mumusabira era mukipinge nga mumusabira agenda kubeera nga atereera ddala bulungi nnyo naye nga geego agava ate esayidi eyo wali ku mulamuzi nga ate Weasel Manizo ye Chameleone alabiddwako ng'akomyewo okugenda okukeberako ku muganda we Weasel Manizo esayidi embeera ndowooza ogezaako ogyekkaanya obulungi kw'ossa n'ekyo ekifaananyi ye ate omukyala Sandra Teta naye kasita yavudde munnange ate wali mu kkomera yagendeddewo munnange ate straight ne famire ye okubeera nga baceekinga munnange ate ku Weasel Manizo baawe era nga boogezaako okulaba actually ndowooza ogezaako okwekkaanya obubaka kw'ossa n'ekyo ekifaananyi munnange mukyala wa Weasel kw'ossa ate ne famire ye nga boogezaako okulaba byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Weasel Manizo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo kati weyongereyoko wali King Saha alabiddwako wali munnange ate mu Amsterdam nga yatuuseeyo dda kakati nno agenda kubeera ng'ayolekera munnange ate wali mu Boston nga yeegatta ku mukulu Bobi Wine emikolo egigenda okubeera munnange ate wali mu USA giyite NUP Diaspora Convention. Bana be Boston ndi mukubo nyimiriddeko wano Amsterdam mbaceekingemu kubagamba mbalimu nga 30 August yamaana atawunsoke nsaleko ziye Boston ate mmwe wenve Boston ewerabira ate waliyo n'abe Canada tuniyo nga 18 October ate Edmonton nga 25 October mwena ngenda kuba mbayita mu lukwakwayo. Big up on yourself, yeah man. Esayidi eyo nja kuba nga mbikutuusaako kakati nno omwana mulenzi munnange ate King Saha abadde akakasa wano mu katambi kabadde kagetinga viral wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok yoyo nno munnange ate omwana mulenzi munnange ate King Saha ng'ali mu kakasa esayidi eyo nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo gwe kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonabanzikiriza nkomewo ko mu maaso awo ate n'ebirala katono nnyo bwenti.